CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mugamba mutamwena abatuuliriza kansubire nti buli omu ali bulungi. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 18 Haji Ali Mwizera akomyewo mu High Court omusango gwe gye gwasindikibwa okuba nti gutandika okuwulirizibwa oluvannyuma lw'okugujja mu kooti y'e Kajjansi. Mu High Court Haji olwaleero wabaddewo essuubi naddala ku ludda lw'abo abali ku ttiimu ya Haji Ali Mwizera nga balinamu kusubi oboolyawo bagamba nti ayinza okuweebwa bail n'aba nti awoza ng'ava bweru naye tekisobose omulamuzi akyagaanye akyakubye ku mmeeza. So bye bale tomanyi ku ebyo ebituuseewo olunaku olwaleero mu High Court wano e Nakasero. Haji Ali Mwizera azze era atuuse bulungi nnyo nga bw'omulaba awo, wabula amawulire agabadde amabi, kale si mabi nnyo naye nga era already mabi ku sayidi ya Haji n'aba ttiimu ya Haji bonna abamuwagira nti omulamuzi abadde ateekeddwa okuwulira oba okuddukanya omusango guno talabiseeko mu kkooti olunaku olwaleero. Ensonga egaanye omulamuzi okuba nti ate talabiseeko mbw abadde yagenzeeko mu training. Omulamuzi yagenzeeko mu training, so Haji Ali Mwizera era tasobodde kuba nti afuna bail kubanga balooya be bagamba nti babadde baagala basabe okweyimirirwa kwa Haji abe ng'awoza ava bweru kuba omusango gwatandise okuwulirwa naye omulamuzi tasobodde kuba nti ate abeerawo. Haji avunaanibwa omusango mwenna gwe mumanyi ogw'okukabasanya omwana Nisha, omwana atanneetuuka myaka 14, gwe musango ogumuvunaanwa. Emisango gyonna emirala girizula gye yali yamuteekako gyagobebwa mu kkooti y'e Kajjansi, okuli okunywa enjaga, okuli okukozesa ebiragalalagala n'ebintu ebirala. So omusango gw'alina gwa kukwata mwana n'amukozesa nga tanneetuuka, omwana Nisha. So embeera bwetyo bwe badde mu kkooti olunaku olwaleero. Omulamuzi abaddewo oba tumuyite second in command agambye nti omusango guno gwa Haji Ali Mwizera gugenda kuba nti ate omulamuzi agenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno gwe nnyini gwe tulimu ogwa Novemba. Muwulira bulungi nnyo. Kakati mwenna abawagira Haji mukimanye nti omusango gwa Haji Ali Mwizera agenda kuba nti ate akomawo mu kkooti ennaku z'omwezi nga 25 ng'omulamuzi waali batandike okuba nti ate balooya be bateekamu empapula ez'okuba nti asaba bail kubanga already empapula baaziteekamu dda nga bakyali mu kkooti y'e Kajjansi. Omulamuzi n'akkiriza. Kakati obujulizi buva ku buli sayidi ne balaba oba nti omuntu waabwe Haji Ali Mwizera asobola okuwoza ng'ava wabweru. Kye mulina okukola mwenna abawagira ttiimu Haji Ali Mwizera mulina kwongeramu mu kusaala kubanga ekintu ekiriwo kati waliwo okusanyuka okwaliwo nga Haji bagenda musindika mu kkooti enkulu oba giyite High Court. Mbaajaganya batiimu Haji naye ensonga nga bwerabika eyinza okuleetera Haji Ali ono okuba nti bagenda kumutambuza ebbanga eriwerako mu kkooti. Genda jjangu abantu abasinga ku mmwe mubimanyi, ne bamutambuza ne bamukola biki ne bamukola kino. Oba okitegeera ekintu ekyo. So embeera yo bwetyo bweri ku sayidi ya Haji. Just mulina kukola ekintu kimu, mulina kumusabira naye ate ne yeesabire kubanga ebintu munnange si byangu okutwaliza awamu naye nga ye akyali musajja mugumu nga bw'omulaba awo newankubadde naye atuuka ekiseera ebintu ndowooza ne bimusobera naye ng'embeera yo bwetyo bweri. Omulamuzi rero talabiseeko agenda kubeerawo ennaku z'omwezi nga 25 omwezi guno ogwa Novemba balabe nti oba Haji Ali anaasobola okufuna okweyimirirwa atandike okuwoza nti ng'ava bweru. Balooya be babaddewo, Fulufiga abaddewo, bonna buli omu abaddewo okuggyako looya omukulu akulira omusango guno Honorable Haji Muhammad
Nsereko y'atalabiseeko, alina emirimu gy'addukanya, naye abantu abasinga obungi babaddewo nnyo ku kkooti nga balina essuubi nti oboolyawo Hajji Ali Mwizira asobola okulabikako ku kkooti asobola okuba nti aweebwa bail olunaku olwaleero ekitasobose. Katumusabire twongeremuko ku ssaala. Kansooke mbatereko omulamuzi ono omwewulireko mu bigambo bye by'obadde tomanyi mu kkooti, byonna biri wano. Naye nga vidiyo gimpire like ate osubscribinga oba tunaba kusubscribinga kigiyambeko vidiyo okuba nti ate etambulira ddala ku speed eya waggulu. CO Michael Uganda YouTube channel kwoli. You attended this matter on the 25th day of November, year 2024. I hereby further mark the accused person till that date. The state is represented. They were standing. Maybe they can stand and represent the commission. Your worship, the state is represented by you. May I please read your worship? The state. Yes. Even if it's the same and you are not free. Proceed. May I please read your worship? I'm Nanteza Victoria Ann, Senior State Attorney. Victoria Ann, Senior State Attorney, appearing together with Namgeni Zubeda from Sanya Namgeni and Company Advocates, who is on watching. Together with Ngobi Hakim from Almond Advocates.